Mandeaso, yes boss Mandeaso, ogambo chamu na Kampala muna Uganda. Msajja mukulu amanyikidwa nga Lwasa kasize nsinga mutala mukulu amanyikidwa nga Diana n'abatanzi yasuba okuba nti amuzaalira omwana instead yasuba nnyo okuba nti yamuzaalira mwana kubanga agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu eby'abazadde byonna bikole naye tewerabiranga baana bo mpola mpola aspeniza olunaku ne batatawe n'agamba ensi yonna ng'abaana bano bwe bali first priority ye bwe basooka okufuna ekyenkya lanchi sente bazifuna zonna amasomero amalungi abatwala obaoliawo omuzadde omutale alina kyayagala nti kufuna omusajja oyo alina potential asobola okuba nti alabirira abaana mundabirire yaddala olwo nno nengamba nti nagamba nti kyekyo mpola mpola webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna bampita Rich Boy Maxudi ntambikimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula nange kunjagala kumbeereramu ebbanga lyonna nkwebaza nnyo webale kunjagala nakugamba nti sireta parapase nolwekyera nkomyewo omanye ebiseera bingi ebintu byensi bitugula ne tubulaba abantu abatwagala naye nga tulaba value yaabwe ne tulaba abantu abo abatwagala naye olwokubanga tubajajingisa maaso ne musosiyate nekulowooza ebiseera ebisinga tubaluuzinga nga tugamba nti oba oliawo abantu abo tebasobola kututuusa gye tulaga so nga ate abantu abo bwobanga omwadde omukisa asobola okukwata nakutwala eyo gyogenda ebirooto ne mubyakivinga babiri nomata oba tozaalangako oba oli mulungi oba toli mulungi oba oli wakabi oba toli wakabi oba bava mu famire nga ngoba nedda kubanga kintu kiba in between bantu babiri ebiseera ebisinga omukwano guno muzibu gwa kutegeera kizibu nnyo okutegeera omuntu akwagala wabula kitegeera nga when it is too late kizibu nnyo okutegeera omuntu afaya ebintu ebiseera ebisinga enaku zino tudriving bako omukwano ku busente obutonotono obumotoka kugatta naki n'obugoye ongoye omuntu gyayambalamu engeri gyayambalamu engeri gyalabikamu avuga akamotoka nejyabeera ibutraving mu mukwano but netwerabira ekintu ekikulu that is the future ebiseera ebisinga omuntu agenda mu mukwano ndaba abavubuka bangi bagenda mu mukwano olwokuba nti mbwe abakyala balina figa mbwe abakyala basire queen mbwe abakyala baboss lady naye nga ate tebabazeeyo abakyala abasinga bungi bagenda mu mukwano olwokuba nti omusajja alina benzi omusajja oyo smart wire boya omusajja oyo naye nga tamaze kutunulira bwamaanyi omusajja akera kumakya kulya mirondo kukola jimu nakusika obunyama kufuna 6 packs okugenda kwegamba after there nga bakuli gwe mulimo abakyala basinga ne bawungiraawo ku sex satisfaction neberabira important like main reason nti what is the future now anabatanzi buli kimu yakifuna kyemanyi naye teyasobola kulaba mu Lwasa future Lwasa olunaku lw'abaana lw'abazadde avuddeyo n'atulaga abaana be abaweerera abawa ssente bali mu bulamu bulungi beeyagala yes ekyo kiraga nti omuntu yenna bw'oba ozadde omwana olina okuba nti otekinga obuvunanyizibwa ku mwanawo bantu bangi abavubuka mwe mwafunisa abaana b'abaana embuto ne bagenda ku byeyo bali mu kubalabirira baana muli wano Kampala muzunga na bukyalo butalina makulu baana bali ku byeyo bali Dubai bali mu kukola bye bali Saudi Arabia bali mu America bali London bali Turkey bali mu kukolera baana baabwe olumala ng'oclaiminga mwanawo bakyala bangi abadduka ne basuula abaana ne bagenda mu bintu by'okulaaya mu kibuga Kampala batambula just ku street batunda nsolo but at the end of the day they have nothing to deliver so it is very important okumanya kyekyo yagala nti Diana n'abatanzi yagenda okufuna sex satisfaction naye oba oliawo yeerabira ensonga enkulu that is the future and how is the future what is our future ngalese Lwasa I think it is not too late omuntu gwalina amukwate bulungi naye aleme kumuddukako asobola okuba nti amufunamu ekintu ekyobukulu kubanga at the end of the day obuvunanyizibwa kintu kikulu nnyo funa omuntu yenna nga alina obuvunanyizibwa omusajja oba mukyala nga alina obuvunanyizibwa tofuna muntu atalina buvunanyizibwa kubanga at the end of the day
omuntu otalina kyagenda kugasa. Bampita Rich Boya, Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior, nzikiza nkome wano olwo tusobola okuba nti tweyongerayo mpola mpola.